ebyekibumba obikola ki ba artist mulina okusalawo kiki kyemwagala oba mwagala mbuzi yammwe oba mwagala kibumba kyayo lwaki muganda okukolerera ebiwagu ng'ate n'enkota yammwe olwanira otya ekiwagu ng'ate enkota yonna ki yiyo nga mmaliriza kubanga luno si lunaku lwange njagala bagamba nti tulabye nnyo Abafrika katono obadde omugeza ku musajja Shakespeare nze era nina kyemuwandiikako nayagadde nze muwandiikeko nsembeyo abalala bonna nga bamaze oteekayo mu social media nze mbere nga nsembayo nze ku lwange katolubwama abadde Shakespeare waffe naye olaba omuntu ng'akootinga Shakespeare ng'ate asekerera ani mumanya oluzungu Shakespeare lwe yayogeranga era bw'oluleeta wano aba wano baseka ng'asobola ogamba the promising of the going coming from another direction to the end abantu ne babuuza mu theatre ne bakuba nnyo enduulu naye aba wano baseka musesimba banange omanyi ng'ataalina ekigambo kyeyayogera mu luzungu kankikootinge wano yagamba abadipi bamubuuza nti kato abadipi bagenda mu lukiiko tubuulire mu luzungu obagamba olukiiko lugende lutya n'agamba nti the name Democratic Party must sound as it sounds. Abantu ne baseka ne bagamba omusajja ayogedde oluzungu oluki kubanga temumanyi art. Ani atategeera kye yali agamba? Yali agamba nti DP ng'erinnya lyalyo bwe livuga naye tandika okukola ebijja mu linnya lyaki. Tosobola kweyita Democratic Party ng'ate byokola temuliimu ki. Kakati abawandiisi abatuufu ebyo ebigambo bya Kato bagenda biwandiika bwe bityo era abaana abasoma literature ekyo ekigambo Kato kye yayogera omwana akola literature asobola okiwandiikako ekitabo kiki kiramba. Waliwo n'ekigambo ekirala kye mwebaza okuleeta ate namunyiigira naye ate oluvannyuma ne mwebaza Joshua yakwata erinnya Joshua na exposinga education system ya Uganda enfu mu Kalango ne mu parliament minisita Mulamba yajja n'agamba nze mundegesi n'agambako nti ba MP nga bamugamba mufudde abaana baffe ba Joshua nga minisita agamba bannange mulekerawo gamba nti abaana ba UPE ba Joshua. Kati omuntu akwata ekigambo kimu nekifuuka statement etegeerwa mu ggwanga lyonna nti kitegeeza amakulu malala, oyo mu literature aba ku levo ya waggulu nnyo era mmwe muba temusobola bitegeera. So neebaza Katolubwama bulijjo bwe yansanganga nga ngamba Nambooze mwe mukole nnyo kuba mukolerera future yammwe naye nange mundeke neeyagaleko kuba nze ndi mu future yange muye abadde ng'ali mu future ye ng'ate ffe tukolerera ki future yaabwe. Nolwekyo kyova olaba abantu bazze wano basanyufu kubanga Kato yatutegekera yatuteekateeka tusobole okugumira akaseera kano. Mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne banyabo. Sente za gavumenti tugenda zivaako. Gavumenti erina sente nakigamba n'emisolo gye tuli ku leediyo emu. Sente zammwe mube bajjako omusolo ate bamala bajjako omusolo ne mugamba nti sente za gavumenti nga yaziggyewa. Zino sente mmwe buli omu ne bw'oba tolina bakusolooza ate akatono ne bakatwala. Engeri gye batwadde akatono nga tuli bangi. Kyenjagala okusembyayo ku Katolubwama epointi eri gye mbagambye. Nsonga ki Katolubwama z'abadde alwanirira okuziika? Tugenda kumuziika naye zirina okusigala ku mitwe gyaffe.
era ezo tuzituukako tubeera tufunye obuwanguzi. Twabeera mu byobufuzi mugenda ne mulwana ng'omuntu alowooza nti mulwanirira ye naye ng'ate mulwanirira nsonga. Kyova olaba olwaleero Ssemujju ayinza okuba nga yakulembedde olutabaalo enkyala osanga nga nsereko. Ensonga ze zitugatta ewamu naye si bantu nti olw'okuba akulembedde Ssemujju kati ate yakusa ekikulu. Njala nnyo okubeebaza ne famire okugigumya nga tuyita mu nsereko ono. Ffe tetugenda kukoma lwaleero. Nsereka ajja kuba tumuborayizinga bwe banaaba tetusobola okuyambako famire tusobole okugiyamba mu kaseera akatali kakuŋŋaana. Mwebale nnyo okumpuliriza Katonda